Wakey, wakey. Zukuka, zukuka, zukuka. Good morning. How are you? It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Oh, Oh boy. Lost the mugamba. Oh girl. For that treat. We know you're getting doors. The kuvawala. I know. Zukuka, zukuka, zukuka. Ben next. Chilo chabadde kitya? It was beautiful. How are you? Beautiful. I'm okay. Happy belated birthday. Baby Charlie, birthday. The right statement should be happy birthday. Happy birthday. Nzika walingo ngamba nti njagala, like I feel I want to sleep out. Nga tewali chi naye ndowooza anti tekiri nnyo common mu African setting oba mu setting y'abaddugavu aba moso abantu abagetinze married tekiri nnyo mu setting yaffe ya oba tuba tutukanga tulabanga eyo stage yayita. Abamu ojasanga omwami nga takirima omukyala bw'akimugamba kubanga kwejala yamugamba tulina ebintu ebiri important okukolako. Ate olumu bw'osanga omwami abadde ng'alinga ayagala okukingira mu mukyala ng'agamba tetunasasula bane waliwo kyesiri yerabira nkujjukize. Ondaba nti ndi sleepy. Giringa emirundi ng'ebiri. Yeah. But I think ndoza kisinziira n'embeera naye kyenka that twali tu were somewhere sijavazi sichi but were somewhere ate bwe ngamba nti Bonita gwali badde muzannyo nga mulimu omuzannyo naye nzikuya were somewhere and eating nali tute out katuba tulya n'ongamba kale bane singa zino teziguza ebitabo ndowooza omwana omu yali akatandika okusoma. I was like kati ono ali kuki kati that is one time then waliwo omulundi omulala ne kati ndi kugeraageranyiza it is common bibeerayo omulundi omulala era katwali tuli era still n'ogamba by that time abaana balina mu kisulo kumpi bonna abasoma naye kati oba wagamba nti oba anedo olina engeri gyewalaga nti kale n'abaana singa n'abaana babadde wano ne tulya fembi. I was like no. naye munange tebiba intentional like there are some things nga bijja buzinga omukazi. But now kati omutima gwakaluba tegwakaluba. By the way kati ekyegamye nti osanga ate abamu oli alokingiramu oli influencinga munne mu kulaba nti bino eno stage twagiyitamu ne beekaddiya. Kati nze in fact ko nakugamba nega kakati gwenyabo zino ze tulidde wano nzikuwa zitwala enkya ku ssomero ogenda okwekanga nga mulidde emitwalo nga kisinziira musobola oli 5 musobola oli 3 mugenda ku KFC ne mugula enkoko ya gumu kitundu je emitwalo 3 ate babawerako ne busoda na kina transport kale emitwalo nga 5 ntisasula school fees naye tutuukanga abana naisasula naye ogenda owulira nzijukira Elda Sawanyana yagamba kankyogere nawe okirabe. Elda Sawanyana yagamba, Elda Sawanyana is our church elder and abataatawe yagamba
bw'oba tosobola kulya mugaati oguliko siyagi nga tonnazaala bw'olizaala biveeko bw'oba tosobola kugula kilo ya nnyama n'ogirya ne mukyalawo nga temunnazaala bw'olizaala ne hafu oliba tokyasobola kikola ekyo kiyitako nga okitegese ng'olina engeri naye olumu tutuka honestly speaking I can't forget waliwo omuntu ku church kamukugambe mukama abajja kubeera bawulira waliwo omuntu ku church twali tunyumya abaana be baali bakola mateeka nga bakola mateeka twali tunyumyanyumyamu awo namugamba namusanga abo muva mu church and you look at someone nogamba you don't look fine yali alowooza naye yali anoonya million 10 zebaali basabye ku LDC ate kyenzukira nti zisene baali bazisabye omulundi gumu so he had to collect 10 million omulundi gumu oziwaayo ku somero nangamba sijjukira lwe nakoma ggula panti sijjukira lwe nakoma ggula actually nali mubuuza on the next day waliyo show ne mugamba onoobeerayo bwe bityo naga sijjukira nawe nako naga nyinza n'okujja n'embiberamu naye nga sikyabitegeera ndowooza birala ebirowoozo bindi wala ne mugamba naye kakati obulamu ogenda buvaamu ddi otokogamba nti kugamba abantu tutuuka ne tutwalibwa ennyo obuvunaanyizibwa so nga ne buno buvunaanyizibwa going out or having time together abali mu Europe abali mu Scandinavia abatambuddeko bino sibyangu zibu byakubannyonnyola cause it's the life, it's the way to go naye bano abali wano this is our first morning naye oyogera nnyo naye leero maama ebigambo ondaba onkuba bukubi sigino yogerere kyennyo oyogerere kyennyo It's our first morning. It's our first morning. Our first morning. Neno tuli mukula. Naye otyo okula oba ennaku zino wagumagumamu. Bwaba waliwo ekintu kyemanyi Becky atya okula. Atulatunulira abaana agamba ne Moses labayo tuli mukula kyokka. Naye munanga ate nze sitya kula. There are a lot of things. Ebijjamu ekyo like byembera ndowooza aleka tikyasobola kubeera waka tukyasobola kubeera waka ewammwe you miss it yeah kijja nekikujjira I miss being at home. I miss being taken care of as a child. Kijja nekikusala mu maaso nnyo banenga oludde okukkiriza nti wavaayo naye ate anyway kati ate waba naye ate ngenda owulira sijjaayo nga saagalayo ne bwe ngenda ne nga let me go and stay home era ondaba ngenda owulira saagala enobeera oyagala okgenda kati bw'otuukawo nobeerawo essaawa nga ziizo right place but wrong time. Routine ne routine zoba amanyira being in control of everything at your place kati ogende waka waliyo jjaja w'abaana kakati ogenda kusoga guni nkolera kino ate yayagala kubanga waliwo abakozi yayagala mutuulaawo munyumye kati namwe tunyumyeko mami ngenda namwe mulimba tunyumyeko and that kati ogenda owulira that's not you naye ate awulira gwe mukwano ayinza ava ne mu kisenge kye najja n'atuula mu kyammwe it's her birthday like I told you. This is our first morning. We decided to be somewhere okujjawo routine yezo nzijukizayo like if I may ask, have I ever forgotten? Have I ever tried to forget? You've never, and I've ever several times. Ganyiga nga werabidde birthday ninga nebuzo bakati onyiga mu kyomwo
tulaba nti tuli nnyo bannamikola ewaffe babbinu naye ate munnange birthday is not our thing. Birthdays era mbabulire omwana muyigiriza ekintu kyasaanidde okutambulira like tetuli ba birthday ndoza bukyanga tubaawo mami twamukoledde birthday eno eyaffe yabadde ya maumani sujukira ya 50 years ukitegeera kati bukyanga abaawo ye birthday gye tumukoledde naye tobeerawo nti birthday ya mami naye ate nange siina nnyo gye nakijja I can tell you nobody wished me amongst my brothers and sisters a happy birthday. Nobody. Tekibalya. It is nange manya Esther ya Easter. I mpozi wawe njibira kati wenda banga omwami we apostinze because ate munange our husbands our fiancés but fenna we are 5 but our fiancés are so much into birthdays. Simanyi naye nange sola gamba nti I was much into birthday. Kiyinza okubanga saafunanga opportunity n'endooza nga nkyagala kubanga olaba ever since I met you nga bw'ogyerabira nga nyiiga. Birthday bbiri z'otasobola kwerabira. Ezange. Nali ku restaurant. Gyeri ne ku kyano by the way wagiteekayo. Really? Yeah. Wagiteekayo. Hey. Eya KFC, eya Cafe Javas. Eya restaurant. Ku restaurant nga ndi ku mulimu. Ne tukwira amazzi. Temwanjira wabagaana. Nogana kuira amazzi. Tobyagala. Kukanga. You just came n'abaana mu mmotoka, we cut the cake, it's there. Oh yeah. That actually it was last year but one. Yeah, this year you just gave me a lot of gifts. Bajijjukira. A lot. Naye Rose bajijjukira. Eyo tetwaji. Yali anniversary tetwagiteekayo. Anniversary. Oh, okay. Eya Javazi. Mami yaliyo bonna wabayitanga simanyi. My friends, it was I didn't even know how to express the happiness. I was like now. Kyesirabira ku eyo birthday ya Javazi. Till we had a misunderstanding. Never taught you in a misunderstandings. We had a misunderstanding. So never taught you in a misunderstanding. Teziyimirira mu kkubo lya such moments. Lwetwali ku Cafe Javas kandubawe bamada. Ku Javas kyesirabira nali nkoze budget yali ya mitwalo jali oba twalinga bameka kubanga kyenzikira balinga 20 people bali bala 20 bwenzikiranga kati kyenzikira ekitolo nnyo 15 senten balinga 15 nalimba ze mitwalo jalinga obanga 5 kakati waliwo ekintu mugenderera abagenda ku Javas oyinza bango yagala juice njala juice wabwe kati bayina obuntu bwe boogera ate tebagenda into details. Would you wish to tell mukano we adding this mu juice wo kati ngogamba yes we adding this zonna zibase tosobola gamba nti ki kati ngamanyi nga balinga banagamba nti tukuteeremu kaamulali tukuteereko kaamulali tuteekamu kiri nga bakubuuza oba oli muli wa kiri oba toli kati ngamba I was like okay it's okay kati ku byokulya bwe batuukanga nga bagamba waliwo ne be baabuuzanga mugamba yes kakati bagenda okuleeta biiru nga muyitamu emitwalo nga 8 ate nga nali nabaze ebintu nga nina budget newankubadde nalinamu sente endala ne tezaaliko so I was like okay ne kati era temwali temusobola kiraba ne sola kiraba era Javas bwengenda noŋŋamba ebyo ngamba nga ekyo ku budget kyongeza kyenkanawa nina mukwano gwange Danson works with UN naye yanjigiriza okugenda into details of everything kati ekyo ekintu siri kyerabira era kati tutekamu what's that kyongerako sente mmeka toteekako
sola kira bulungi jjukira naye nakuteka ku bunkenke bannange wabuna emiwabo birthday yonze just always bwombuuza birthday egye wankolera gyesinga okujjukira. My best experience mu birthday surprise, she did spend a coin. She didn't. Naye it's funny. And I am telling you, njala chidamu. Namukolera birthday nga sente zivudde mu nsawo ye. Tos simanyi kati gwe nsobola okuimpressinga nga nkoze ekintu now okay Moses twagenze mu VIP suit what kati gwe nekikola amakulu kugwe naye kizibu okumsanyusa mbolese suit ya mitwalo 5 noloza mbu kigenda okunkuba kizibu okunsanyusa mbu ontuttewa kizibu kati I go deep mu sikubeera unique tosobola kumpangulira oba kunkyamusiza nnyo mu budget gyenene nti gyewakozesezza naye waliwo ekintu kyenjagala omutima ogwokuba nti wabadde okimanyi kigenda beerawo kati that day sente nga bwokera ng'oleka awakera during that time nga ndeka sente za buli lunaku bannanga akameeza ako kantama aka buli lunaku kaali kantama kati ngenda okudde waka banga teryali ddene nga twakava n'emikolo ndoza kiyinza banga gyali emyaka ng'ebiri because we had a child myaka ng'ebiri 3 nga twakava mu mikolo mu mbaga nagenda okudde waka were communicating nga amanyi obudde bwentuukira ku biki kati ngenda okujja mu ddiiro then anyaniriza mu kisenge bwaggulawo n'agamba surprise happy birthday ngenda otunuulira mu ddiiro mu kisenge baali mu birabo bye baatweramu omukeeka nga yayaza omukeeka wansi bwayala omukeeka wansi najjula emmere nkati nga bamanyi ebyomukyalo ebyolujjuliro najjula emmere nga yagijjulidde yakoze olujjuliro wali okumala siri kyerabira wali okoze juice w'obutunda omanyi buno obutunda obuteeka obutunda obuteeka bayo sibwagala naye obwo bwe butunda bwokka bwe nali njagaddeko bwokka aŋambye nti yes naye nali sibwagala bwagazi kati obutunda obwo obuteeka bulungi nga yakamudde bulungi akatunda tekaalimu kintu kirala oba kacungwa bya blender byali bwebiri mama blender zadda twali tetubiina bubeezi ng'ennaku etuyonka butaaba kakati nangamba this is our it's your birthday so we are going to celebrate it this way. Oh my God, I remember nakaaba nasanyuka from that birthday agezezaako kukola ez'enjawulo waliwo ndaba nga aspenize naye nga sikyagadde nga ndaba astraininze asinziira ku gye mba namukoledde n'aba n'ebbanja ng'awulira alina ky'alina okukola kati kiyinza olumu kyemanyi ayinza nga taŋŋamba naye olumu kiyinza n'omusindika mu kwewola kati ekyo sikyagala olw'okuba eri yali just ya flowing naturally so simple oba I would say even zero budget naye nayagala omutima n'okundowoozaako bannange nasanyuka sikiwa nti olikola birthday erisinga eyo sikiwa kubanga buli birthday beerawo ate and pushing her back to that birthday wow that was nice that era emmere nagirya nga ninga goba tereddeko ebirabo nti ngenda kuwangula so it was really nice ate mu kyo kyenzi kyayo kyekino si buli muntu actually abantu abasinga tonterangawo nkola noŋŋamba nti naye leero tontaddemu ssente naye leero kano kokoze kali so simple tekibeerangawo
you don't need okuba ne budget nene mbungena kuteekawo million ojaba nga that time togisobola waliwo omutima nze nagamba ne bwondeetera kakoola nogenda nonoga tuggundo oba peera n'olireeta nga wanoze linoge nongamba yes this is your birthday gift ekisooka mba saagala ddirya kyokka ate mba saagala lyonooneke nembeeraawo nga ngamba yandowoozezaako n'abigattagatta kati eyo process gy'oyitamu okutegeka nze kyekikulu so eyo birthday yali so special so special kati morning yaffe today ate noloza kyenyo saagala bya swimming oba lwaki njala beera indo tano saagala bya swimming okuswiminga nkwagala naye leero tugenda beeraawo bwetyo tugenda beeraawo just bwetyo Kamiri wamulabye yanyimbidde banange happy birthday yeah baby wankozeka fujjo sebo Kamiri yali nayimbira birthday naye ate surprising ate ebimu ne oba wabaawo byowerabira no ate no moments not capturing ne siri nnyo muntu wa ku capturing buli moment after all chiba chicho tell them something ndiwa kitoyagala nsibe ku mutwe kisinziira kati zino enviiri zo kyovula zino enviiri zo ne bwe zibeerawo tezigenda kunkuba zinyingire mu nnyindo mayimu mayo zigira ogenda okujja omusajja wange tayagala nsibe ku mutwe era tayagala nviiri ogenda owulira nga tossa bulungi ogenda ogira nga oluviiri lwakuyingidde olw'omukazi sai ezo bwezi tezibeera very okay atola okuba ziba mugenderere tetwagala nnyo tukonyaako nviiri zammwe zino extensions naye zino era olumu ne bwe ziba nga ziba n'ebizigo kasita ziba nga zizo tubeera okay kati obeera osibakoki olumu manyi n'oggwamu ekambaya yanozinaaba onoomansa entungo owayo onoomansa entungo tolaba kakati yagala kumbuuza ali mukumbuuza bibuuzo kakati bibuuzo bibiri byokka tuve wano naye nga mbirina sibirina kyenyinza okugamba webale kunjagala webaleka surprise nabadde nina ekibeerabeera newe nabadde nkupiikinga nnakulabye nga wagambye ate jjukira abadde osoose nonyizaamu kati nina esaaki fuddeko nnyonnyonnyo ekyo ekya post but honestly ekireke tokyogerako no bambi no not to judge but to really okay akiganye which is okay naye wenna kupikingidde wabadde oli awo ng'olina mixed feelings siri happy nga nabadde mpulani nzireyo ewaka nfumbe kamere nga enjo tafumbye nadde njala kwefumbira kyenjagala okulya fumbe ndye neebake immediately nga ndi down nga siri happy nga ngamba yi mama not even a cake ngolowooza musina kyengenda kola nga manyi maybe you would do something nga sawa ekyo kyempulira nti tewali kiriwo kyendaba but again era kino nakyo tewali kyenabadde ndaba tewali sign of anything anti labayo nekino katukizeeyo mu byobukristaayo ebintu yesu byatukolera yesu atuyisa awantu ku Monday oba yesu akugabirira ku Monday notuka ku Tuesday nobeera ku bunkenke bannange oba olunaku lugenda kuggwako lutya nakuyisaawo notuka ku Wednesday katonda natunuuliranga all the time toli sure ku kiddako but with history okimanyi
nti tewaliiwo birthday gye nali neerabidde mufo ky'okubeeraawo ng'ogamba omuyaye era aleeta kaki naye buli lwe tutuuka nakifunyeeko nga mbubaani era ntekedde kaki naye twavudde ffenna ewaka ne ŋŋenda ku mulimu nga tonyeze bulijjo nalinga nkunyega anti nga bw'obireeta njala okujjukiza n'ebyemabega naba ng'omuntu dali ne mixed feelings neŋŋamba let me go to work ekisooka nabadde ne fatigue iyo previous day embeera ku mulimu kyenatuuse nekuteekwa ku mulimu neneewa vibe ne mbagamba tudde amabebi temunkozesa nnyo like that they were buying for me food ne mbaga saagala na mmere indeed I didn't want to eat food nobeerayo embeerayo kati nonkubira then awe nakuweereza ka message before kunkubira nenkweza ka message negamba ayina ka message keyampeereza nenyiiga nengaba nengona ali kuki ate omwanjagala nkyogere nga ŋŋamba kakati ŋŋamba nengamba it's you I'm supposed to tell nagenza okulaba maama abalala naye olabye ebintu bino bibeera ebizibu nga bw'ogamba nti abakazi mubeera ku planeti ndala n'abasajja tubeera ku planeti ndala mwagala tutambule nga bwe mutambula naffe ne twagala mutambule nga bwe tutambula it is impossible bwe mwalina engeri gyavugamu ekintu ate nakigusa ate mwena ne mumiitinga ku NDM nze namula kyeninga kyenasensinze yabadde ng'alinga wali olabika omuntu ng'anaanyiiga engeri y'abaana ng'alaba nga temumufuddeeko talabawo kibeera naye tewabeerangawo mbeera nga wanaabeerawo birthday nga birthday eneebeerawo mbitwala nsobola n'okukaabira obwavu n'ensooka kakasa nti tewali kijja kati obeera okwekyo nogabugambi bwangambye bakosa junanga yibane koze birthday ya bannange koze no wiki okimanyi nti no birthday konze buno obwavu baby always birthday okwawukana ku yange eyange ebeerawo 30th October kati mumanyi system government ezatuteerawo ezitatuganya kubeera na ssente abaana baba bakadda ku ssomero birthday webeererawo kati ekyo oyiteekeddwa kimanyiira nti always period ye ya birthday tuba tuspendinze nnyo abaana nga badda ku ssomero kati oba toli sure nze nazaala abangi naye emunnange ekyo si kyekikulu ekyabangi naye kati gwe kyotamanyi nti usually kimbeera mu bwongo my personality basanguine tebatera nnyo kwetegeka naye munnange nga Lydia bwe yayogera nti experience lessons ez'enjawulo zisobola okukyusa ekikula ky'omuntu kati omuntu kubanga buli birthday ebeerawo buli mwaka nebanga buli kaseera engwako kati ate ekyo tekiriiwe wange so mbeera nga mu gwa 7 nga mu gwa 8 gwa 6 naye nga kati no birthday y'omuyaye ejja kanetandika okugamba ngenda kubeera usually sitera nnyo okuba nakiri awo nentera kuba na budget ningamba ngenda spendinga sente weziti ku birthday kati ekyo kyemba nakyo then wekituuka nenga kati ngenda kukola ki sikusobola baby sisobola kwepika so but dear sisobola mwepika nagenza okunona actually kyanteekanga ku pressure nampulira njagala I want to do something nice nekati ekirungi wampakyange wayagalanga nnyo okunkuba akavulu I do something at heart not kavulu sisobola kyo sikirowoozangako kukuba kavulu naye nga njagala ekintu ekirungi ekintu nange ekirungi nga bwe wankoledde ekirungi so nga nange njagala ekirungi naye ekirungi era ekirungi kyekiriwa kati kyegambye nti naye gwe kyoyita ekirungi kijirako budget ennene kati ate nze ekirungi si kyekyo so ekyo nekikutawanya waliwo nakulabanga ng'oli stressed ng'oyagala ngagamba gwenze ate nga nkulaba ngagwe va ku ebyo so naye bwe namunonedde yenayina tuli mu mmotoka ayina ekibeerabeera ate nga nange saagala kubuusa nga amanyiiga mpulira bubi nengamba nina mixed feeling ngaki nentandika nomunyumiza ebyokumulimu kakati ngenda ku enkya ngenda ku Friday kyokka tanyega nomunyumiza people who saw me nebagamba banange mukyala Ssozi but anyway thank you all in all webale nnyo munange you a real man ngezaako ng'omuntu ngezaako bugeza nange nsaba Mukama nyambe okugezaako nneme kwanika mu ttaka sama mbeerera woman that can lift you
Yeah. Can I make a wish? A wish? By the way mbitya. Baby bino bisobola. By the way mbitya. Ngenderera. Sikola wish. Wotyo webuzabuza. Sikola wish sala muntu akola wish. Sina kintu kye nali nkusabyeko bane wishing nga tokisobola ate nga notachikola. Simanyi lwaki naye nze nzitya. Lwaki oninga nga nalega waggulu kyensaba. No, ndoza saagala nnyo kunkolera pace. Saagala kumpa goal. No. Wish. That baby kanchireke. Mwana simanyi no. Anti ogambanga kutadde ku pressure. Ne tate tewali kiwali otaddewo nekinnemerera ne ekyo kibaawo nga ndozobeera bagenda kuŋŋamba ki whatsapp kakati nina wish bbiri esooka tuzaaleyo ka bebi omanyeko anitogenda kakati naye obeeraawo gwenya oyagala kuzaala bayigiriza ba Yesu bali 12 kale tugenda kuzaalayo dyako ekikadde sizaala baana bakikadde nkwegayiridde nnyamba nakowaleeba Becky nakowaleeba Becky buli lwakyamuka aba ayagala mufunyisa olubuto kati akyamusi ejji lisembedde ate terirwawo Becky buli lwasanyukanga ejji lisembera sembezaayo ejjiri nekyo kimanyi tekiri mu choice yo nze nsalawo nanti nkwatirwa ekisa saba onsonyiwa ebibi byange byonna netonzaala mu mwana kati nkwata bulungi yakukwata bulungi nkwata kati wish yange endala nkubuulire tusoke tunde ku ki ekyo mbadde nsaaga sweetheart. I was joking. Abana bagwayo emundu zaddayo kugombolola ekyo kyaggwa nze onsuubira nze okubeera n'omwana w'emyaka 4 n'enzaala kati nze si enzala yange naye bwe nkulaba ng'olaba abaana abato era bw'otunulira omwana omuto nga nkusako ebirowoozo nga ndaba reaction yo bannange ngera okulaba nga naye ate kati gwe reaction ye ate yenneewunyisa ennaku zino ng'olabye abaana abato lulito wabeeranga nnyo ku baana bato ate obaliko kati naye ntya baby hani ogambye toyagala kuzaalira ntunuulira ogambye toyagala kuzaalira nakoze obujulizi nakoze obweyamo bwange mu kamera bukole kola obweyamo bwakoze obweyamo nakugambyeko hani nakoze obweyamo bwange mu kamera kati ono gwe bayita Becky nakoze obweyamo bwange mu kamera kikyogeza kutegeeza oganye omwana teri kumuzaala walala abasajja amuzaaleko ebweru no it doesn't work that baby it doesn't work that mukwano bw'oba oyagala mwana tumuzaala nindakumala ogamba abalaba mbabuulira kati waliwo olumu Becky alimu ebiti kati olaba kati ono ye Becky omutuufu nyabo njala kuzaayo emabega gwe waleese obweyamu saakugambye anti wuliriza saakugambye nekati mbulete nekati neyame alindako kyavuddemu gwe nekiflowinga naye owulira nze bwayagala nze enkola obweyamu aleeta ekiro oyo yeggu hani nkola obweyamu atubadde ku bwange bwoleese bumenyewo ekintu ekyo ki kati olumwe tubeerawo kati ogenda noŋŋamba sinakwebuzaabuza lavayo ogenda noŋŋamba look here ogenda noŋŋamba and I feel I want to tell you something kainojja noŋŋamba nobuwako kyombulira like oba nkwagala oba nombulira ekikusanyusiza biki omanyi kyozzaako nawe tell me something kati ate olwokuba nze oba nkyogera nga bwe nkiwulira kino kyegamba nga nyabo you sat there noba n'ekirowoozo nobaako kyoyagala okuŋŋamba kati nga nze sirina kati ng'olaba ate awo tewali bwenkanya nonga
me I had something to tell you gogamba otya ntoyina you planned it nenzo yagala nangoberenga Hani tubadde tutwogera okyayagala omwana oba tokyayagala abaana boyina bakumala oba tebakumala nze kenyini nze nkugambye tetwongera kubaana ddamu budde ekibuzo kyange ekyabaana bamala kibadde mwani monze okyogedde kati gwebuze lwaki nkikuddamu bebi ntunuulira bamala hani abaana bakumala tibabe ba kigero hani abaana bakumala bamala kiri mu capital letters underlined bold sicha kunegotiatingako naye singa bali tebamala singa waliwo nga babiri wa basatu n'olwekyo mukwano bamala vasha ine emyaka kati ena she's going to make 5 mu November agenda November 27th agenda weza emyaka 5 abaana bamala kati ate waliwo wentuuka nga sikyagala kuwulira eyo stage nga njivudde vashi jangu onkolere kino bannange we are in a good stage kugamba wulira ng'owewukako however much mu nsawo ya tabu ensawo toginyongera ensawo ya tabu toginyongera lwakuba waliwo ekintu kyesikkiriza ate kyenzikiriza yes lwakuba abantu abamu bakitegeera bulala abamu bagamba oba kiri mu basiraamu be bakozesa nti buli mwana ajja ne riziki buli mwana ajja ne riziki I would say it's a yes and no ndabyeko ku mikwano gyange ng'ayina abaana babiri oba omwana ogwo nga strugglinga nga mulaba nti struggling okunsinga nenzo olowooza kino kye nayiga tojjuka waliwo nakubuza negamba oba abantu abamu babeerawo batya ekyo kyonze buli kaseera moso buli lwogenda mu katale oba n'okomawo ng'omaze okugula ebyokukozesa awaka era abamutima ne nga mukama labirira abalala labirira abantu katogera n'obaana nga gundi mmanyi omulimu gwakola nsobola n'okutereeza sente zafuna abaana tuli mu nnamba y'emu oba atusingako ebintu tugenda tugula mu katale keekamu mu maduuka geegamu nembeera badadini nga mukama balabirire ate no muspendinga sente nga temuli nti no mubadde mukwejalabya mugula bikokokoko wapi n'ebijanjalo nabadde ku dduuka nga ncheckinga some stuff ne balaga nembuuza nendaba ebijanjalo gwe mwogera masavu masavu fewe twaberere kabula soke saalabako masavu bipya ku market twalinga tumanyi bimazeewo ng'emyaka esatu giweze in fact kati ebijanjalo bwera bwe ntunanga masavu nembabuuza bino ebijanjalo biri mu kati banga kiro eri mu 5 ninga 5 nga bw'obigula n'omuntu oli bw'abigula nga mukama alabirira gwaliisa ennyonyi ezitalima muwemba nendooza nkola na bukyamu nina kusooka kwebaza kuba olwedde aba abalabirira nyine nga twebaza nga tumwebaza kimbi biri mukama tukwebaza tekulina okweyongera anyway thank you munange webale nkani nkubulire webale kutulabirira webale kufaayo munange ffe tulya bulungi ffe omanyi nti tetulina mmere gye tutalya mu wiiki tetulina nva ze tutalya mu wiiki obadde okimanyiiko nenga kubulire omanyi nti families ezimu zisurvivinga by one meal nga balina abaana nga abaffe nga balina abaana abato abayonka abo ebibimba daringa zabulwe embeera ndya mbasirowooza byendya amandooza galala kakati norwekyo nze sikitekinga for granted nekyembaddeko kyekiri nti osanga abamu nga bastrugglinga abaana nga bali babiri kati kuno kunoonyereza kwange olwaliro bw'osanga omuvubuka atalina mukazi taba na buvunaanyizibwa taba na bimuli ku mutwe taba na pressure taba na kimutuma naye buli lwenzukuka bwe nti nembajjukira nti maama munju mulimu gundi ne gundi ate ogenda obala ye tuba tukyali 5 munju muliko gundi noga Moses nyinza obanga sifulumye kugenda naye ng'ebirowoozo bitambula awo ndi mukola kati abamu bano ababeera n'ababiri omu alina ngijaganye kana akamu kana nnemerera
na kajja soma ne kati ne ndabyeko Uganda olingo osanga alina abaana bangi ng'olaba nti ogera n'ogamba nti oba osanga singa yalina batono n'osanga alina abatono n'ogamba tono bayalibadde na bangi naye nkubulye buli omu abaana lugero lwe buli omu abaana lugero lwe nze nayagala baana babiri tulina bataano women olumwe tulina ebintu bye twekuulakuulako waya olw'abaami bano it's true mutukuulako waya era tulina ozibakuulako mulina tuli bakibi mama tuli era n'enkyanja zikukuulako ne leero osobola naye olowooza mba njagala obeera oli awo ng'embazuulu esaze obadde ogamba bakyala ebintu ebimu ebipushinga abantu bano is pardoning them. Bwe ngagala pardoning ebintu ebimu tubaleke. Nolinga kano ka audio akatambula nga abasajja baatuvuddeko bakola bibagala wakalabyeko ka trending ka audio. Kati ka audio obazubedo omwana yali ayogera nagamba twagala bategeeza nti abasajja twabavaako kati bakola bibagala kati ne bakola audio n'atula ku kifaananyi ng'oluusi omusajja ali muvuga gogolo. But what I wanted to reach kye kino nti nze olumu waliwo omwami Ssozi byakola nnanyiiza naye ngenda okufuna omyaye nga yakutte emitwalo aga mu wiiki. Era mune nkubulire abaami batalabira wakati balina bitiibwa ate batandika tosobola kuwa omusajja respect omusajja atakufaako naye gwe manyi bw'osalawo wakano ne tutuuka mu mbeera n'otuliisa wiiki nze nkugamba kangendeko ewa maama biri automatic kwegamba ogenda okuwulira omuntu wakumenya yalamu yakunyiiza yomu. But anyway nze kati munnaye ebimu mbireka kubanga ekyo kisobola okuyita ekyo kisobola kale okuyita ekigambo kyo ekyo kisobola okuyita buche nga tekiri like nga kyayise ate nga tekyatu mazeeko ssanyu kwolwo you know so si kikola nti because omuntu omutongoza yeeyise nga bw'ayagala not kumutongoza kati ntuuka nenzikiriza nti ekyo kiganye buganyi nti bw'abanga asobodde musindidde omutwe gunnuma n'asobola okuŋŋamba Becky sorry sinnayogera ku kyakumpa sente genda mu ddwaliro Becky sorry meaning bw'abeera akoze ensobi nzikiriza eyo eba nsobi kati abamu ekitutawaanya kyekyo talina kwonona talina kusobya kyantawaanyanga nnyo nze nakuyimizako ka story wewasooka okunvuma Is it okay to share? It's fine. Twayomba our first time. We had this love that bambuliranga ebintu nga ngenda mu bufumbo. Nga bimuyita ku mutwe. Bujja kucha naye nga mbijjukira. Bujja kucha omwami oyo yakuvume. Bujja kucha omwami ng'oli mu ddinaayo naye. Nga ngamba mu mutima. Tekisoboka. Tasobola. Atenze bwe ntonyogerera nga ekyo kyali kikyamu. Moses owange tasobola. Era ekimu ku byantawaanya. Kulowooza nti nafumbirwa malayika. When love is there kiki ekisobola and mukama yebala okujjukiza ekintu ekyo abaana abayingira relationships abayingira marriage ekyo ekintu kibasinkingawo tekisoboka eri abasobola eriyo Katonda baawe ekisa ng'alabye relationship ya maama we ngalabye relationship bye tulabye eriawe movies like that abamu ng'alabye relationship abaddeko mu ewa sister we nga naye gye bali tomanyi na byaliwo tomanyi you know but kyegamba nti abafunye ekisa ekyo aba abaddeko n'emikwano n'abiraba
aba omwana akuze ne brother we oba yes mulimu abayingira ng'ekyo ekisaba kifunye mulimu abayingira nga takiinaako idea nafunye ya ngo bagamba nti ajja kuvuma bangamba ajja kuvuma ajja kukola kirwa Moses wange tekisoboka Moses wange atenze juke nateekangawo omukolo nakuvuma Moses akoze kino Moses tasobola nga ne wakabagamba oba olina kyoyagaza emirembe yogera ku Moses kati buche nchankuvumi ngana kwangamba usinika ebinyo kwangamba usinika ebinyo ngamba hani onvumye nenchiddamu kubanga mmanyawo ngamba usinika ebinyo tonsiri waliyako ngamba onyongedde ndoza otwaite namba naweza mwaka vuma onyongedde gwali guweze ne bwenkyogera kati mpuliranga kyapeninga kati nenzijukira ekyamutu nga nzijukira basenga bamami nga bagamba ajja kuvuma era banaye abatabuulirirwa nga bagenda mu bufumo bali mu bulumi bambi bibamenya nnyo kati natandika nenkoggayo jukira bwe nakogga jukira eno nzaala eno nkogga nze nzaala financial tetulyawo ndwala nakati tetuli stable naye tetuli nga bwe twali twogera amazima kati so nemmanya nengamba okay naye kati ayi wowe ngamba kati ekindi mutu okimanyi kubuyeko engombo yange ndagigambye ne maama Nalongo engombe entambuzo ogimanyi ndi mukyala he's a man naye tomanyi mirembe erimu engombo ejabeera topic yayo bw'oyomba kozi musajja bw'oproviding ewaka musajja siyomba nnyo toyomba nti wawe kiyinza okuyombya nga nkunyizizza okuyomba tekuga nti nze nolokoke singa oyita okuyomba bw'onyiigira nga nina kyenkoze nga tekyetagisa nakunyiigira mu mutima nezaamanyi ngamba ekintu kimu he's a man luli nakugambanga ngenda waka kati sikyasobola kugamba bannange ekyo ekintu nga mkimanyi Becky nga bagamba nti agenda aba akusaba takusaba naye kati nazuula waliwo hani wampereza message yabadde yagenda kusula mulumbe nongamba nsaba lukusa kati ate munene ekisewunyisa kizibu nnyo ate okugamba nti togenda nanga nsaba lukusa nze nga nkeera kumakya naye nkubulira ebintu ebimu tupadoninge biva kumbeera mwe tukulidde kati naffe nno bwe tutyo kati olukusa I didn't grow up knowing to ask for permission from anybody wali independent namanyanga mami tukole bwe tuti kuteesa full stop nenze kati njala ennuma mami abaana anirinda kati ntumalize kano abaana bagenda Ntebe bagenda ku Friday kabagenda Entebbe naye kati I accepted mukwano ntunuulira woman nina story for that for the things that you don't know. Really? Yes, for the things that you don't know. Story for another day. Yeah, waliwo olumu decisions olaba obwedda obadde ogamba mbu yoli si yeye waliwo tujatandikira bebi naye wishi yange ogisazizaamu nedda sannabagisazaamu obadde ogamba wishi eyokubiri wishi yange eyokubiri baby honey the looks give me vibe kuddamu mbaga tontisa baby njagala kuddamu mukimanyi nti ono omukazi angamba akuddamu embaga busimanya yali muto nga tabitegeera naye olwo olugendo lwe agamba tuddemu embaga nabe nasooka nembeera mu dinaayo nga ngamba no and by the your mom nakyogera kunagamba temututawaanya kati ate inampa nnyo vibe temututawaanya nammwe mulina ebyokukola bingi kati nembeera mu dinaayo ne decision yange ng'egamba no but I want to tell you nava mu no
uliriza ekyo nakyo nakikubira enduulu ani yali amanyi nava mu nno ye 0 nava mu 0 nembeera mu 50 kati ndi mu 50 ntya so I consider nengamba kati nkiconsideringa nemanya kiteeka okujja mu plan musumba yagamba to recommit nanoonya n'erinnya lye bakiyita is it anniversary onotayagala wulya kigamba anniversary is it a thanksgiving agamba kuddamu mbaga naye pastor and is a lawyer by the way okimanyi is a lawyer n'agamba it is to recommit kati n'erinnya ne litegereka ekintu kya kyotammanyiiko njagala nnyo enough reasons make me understand something nkitegeere nkole ekintu kyentegeera not necessarily to impress you once in a while I can compromise I'm like kino sikyagala sikitegeera nkikola kubanga kyategeera that is Moses mumuwulira badagamba that is Becky mumuwulira sitera kwagala kukola kintu just to impress naye ate nno bw'okitegeera ng'okikola nnyo kati ebyo nabyo bitutawaanya kati tunakikola otuuse mu kikuba kati oli mu 50 mu 50 oli mu 50% kakati 50 is a progress nene nnyo omuntu ogamba nti ali mu 50 emikisa gy'okudda mu 40 mitono ate egy'okudda mu 60 mingi kati ate ne bwe mba nsazeewo okusala okudda mu 40 oba involved nnyo ate ng'okirabye na nnyo nogamba nno gwe nogamba nno okusinza ku kino katukidireyingemu but ekyo nkiconsideringa eyo vaayo ekintawanyiza mu kyo olina nnyo bw'oyagala speed kijje naye nga waliwo ebirala byentunuulira olwaleero okuddamu okukola kye bayita omukolo ekirungi temubeeramu kwanjula tekibeeramu kutambuza mbu bazadde naye era kati olwaleero bw'obiddamu n'obiddamu mu ngeri eya bajeti entono abantu bagamba kati bino bazzeemu byaki ebyokutubonyaabonya togenda sonza abantu oteekwa kikola muba ne bye mutunuulidde kati tegeeza nti ne bajeti osobola osanga omulala n'agamba nno omukolo ogwo gujja kutuggyako miliyoni 3 kudda waggulu olwo tuyingira omutwalo gwa $, tubyogera mu $, kubanga muzitegeera kati oli wagambira nti no kati olugendo kano tandikeko ng'agulayo kapoloti miliyoni 8 olaba kiri ekya 50% bwe nkiconsiderinze tuli mu 50% omusajja ng'akwata kapoloti ng'akagula nga katuulaawo kati ye olumu ayinza n'obutagamba kati ng'agamba okay kati kapoloti kebeeraawo kati yeetegeka si bimu nti mutujja kyogera kati olujja ng'atu kati bwe yeebala bw'ati ng'agamba okay kati ng'akwata kapoloti kali ng'akatunda bino bitwogera biyinza nga biri mu myaka 3 biri mu myaka 5 ng'akatunda ng'amanya nti ninawo miliyoni zange kati ziri sofa eziri awo sizagamba nti ninawo miliyoni zange 10 kati ng'amanya ngenda noonye netagayo omwaka nga gumu kati okubanga nsuula zino n'olwekyo ekyo munnange naye oba oli yeeyisa otya nga biwedde kati kuba kufaanana yinza enkeera nga byawedde mukazi agala okuddamu emikolo ono naye emikolo tujja giddamu awo twavaawo nzizemu ekibuuzo kyo oyo ye Becky nzizeemu nkizeemu naye nkiddiddemu wala nange wano tetufeekinga omuntu ajjayo kyenyini kyali yoyo naye ansa eri nti emikolo tujja giddamu look here deal tujja giddamu deal enjala ennuma let's get something to eat. It's time for eating. See you next time. Say bye-bye to them. Ato mmanyi enjala bwebe nnuma. Zo saa ziri mmeka. Keberes. What's up? Ng'osiriikiridde.
no chimanyi nti oli cute. Jabera cute nnyo ku mbaga. Yala kuddamu kumpasa byentegeera. Ebyotategeera bye basi nabakaddiwa nnyo. Byeddi kati mumulabye awo yagala kibeerewo myezi nga 6 oba mwaka nga gumu. Kati awo tanaba kutuuka nnyo kubeera ku page yemu ninga tujja tuukawo bulungi nnyo. Yokufa wejjuse ga mukazi wange yali yaŋŋamba ng'ani afa ono ye mukazi 50-50 atera okulowooza nti ayinza okunsooka okufa naye mumanyi munnaffe mwe temufa ffe tufa n'essimu yo bagikubidde. Say bye to them. She's picking a call. We love you. Pray for us. And as we pray for you, let's pray for each other. Let's pray for our marriages. Well, when yakoze comment, it was on Facebook. Nagamba saba mukama yasabye mukama alabe ku kifaanana nga kino. Just a post. Just a post. Nagamba mukama nsaba ndabe ku ekyo nange bukyenkya omwami wange ampostingeko nga ngambo ba happy birthday or something like that. So we love you. Ne kisooka bakisalawo. Nee baby byakusalawo. Bakisalawo. Ate bakikolerera. And we contribute to it and naffe. Ate bakikolerera. Kale, we love you so much. Vaje batakwana va watali basajja bayina mulamu. A nice one before we go. Thank you. Bye bye. Banyoka. Tumbavu.